mwami Eddy Yawe mukulu wange oluggi ku federation luggule, bring your ideas. Omuntu otandikirawo okumugamba mbu byakola tebiriiyo nga tannaba nakubaako watuuka, tannaba nakumalako myezi giwera 5, omwana tannaba kwavula nga mumugamba lwaki odduka bubi. Soka tebanafuna finances, tebanafuna ssente zonna kusobola kutambuza mirimu. Byonna bye bakola babikola okuva ku mitima gyabwe, mafuta bavuga gaabwe, buli kimu kyabwe, obudde bwabwe, teri support yonna gye bafunye kuva wantu yonna. Oli bwakugamba nti nno ssente tuzifuna ng'ojja omugamba baasayininze wera zavudde ku source ki. Tuleme kutambulira mu nsi ya bigambo. Buli muntu yenna ng'owulira nti industry ogyagala ennyo abayimbi banno obaagala, jangu obeegatteko mu celebratingire wamu omulimo gw'okuyimba. The door is widely open for everyone to come and get to know anything. Whatever information you want to know about the federation and its purposes, oba n'ensonga zayo ezigibeezaawo, jangu emutundwe ku alu anytime. Yandisewo. Twogere ku nsonga ya federation ennaku zino ekutte akati. Oolyawo n'abangi bali mu kwebuuza. Ekisookera ddala abantu nga bali mu kuva mu federation obuzibu buvaawa. Ani yavuddemu? Kigambibwa nti Spice Diana yavaamu, Matovu yavaamu, n'abasigadde. N'akugamba nti yavaamu. N'akyogera nti nze navaamu siriiyo. Sikiwuliranga. Muntu asobola okuba nga alina complain wano na wali. Naye nze sinnaba kulaba ku muntu agamba nti nze navaamu ebyo sibiriiyo. Buli muntu gw'oyagala okubuuza ku kintu kya federation bakityo kyogera. Ate n'ekyokubiri anti kati olaba abantu mwabatiisatiisa. Okitegeera. First and foremost mwe bennyini aba media temwagala twegatte. Mulya mu buvuyo. Fulwe twawukana mwe mukola. Like for example kati mwazanye biki muze n'obwana bambi mbulonze mubulekeseze emirimu gyabo mwe musobola okufuna content mwe mubipanga eggwanga mulyonoona bwe mwagala okuyisaawo ebyammwe eggwanga lyammwe mulyonoona ensi yaffe kanze nammwe abali wano ensi yaffe n'abaana abalijja nemwe mutuyambye eki kukola divide and rule. Fete tukola divide and rule mwategedde mutya mwenna ne mujja nabo essimu zikubibwa nti tugenda Eddy Kenzo bwe tumala kubuuza nsonga ki abaana baabo bazze bye boogera nabo tebannabitegeera bulungi mmwe mwennyini mwandibagayirize kuba olunaku musiiba naffe mmwe eggwanga muliyambye mutya. Kati nyina ekibuuzo kye ngenda obabuuza kati gweva ku bino bagamba nabiri bagamba gwe nga gwe federation ogirowooleza ki? Kwegatta bayimbi kufulamu abaana babagambye naye nga tebabulira bo tebawulira ebintu by'emuzannya babadde baagala kimu kulaba Eddy Kenzo obusuuza. Ebintu by'emuzannya tebiriiyo mabulira mwe bannamawulire ebintu by'emuzannya tebiriiyo eggwanga mulirese mu matigga lino eggwanga lyaffe nammwe. Eddy Kenzo omuyimbi bw'abanga ayagala kulaba ggwe ne munnyonnyola nga tawulira nga ayagala kulaba ggwe mwandibalagiridde ku federation kuba mumanyiiyo. Tusooke twogere ku buvuyo abantu abalowooza nti federation erina obuvuyo bungi. Federation terina buvuyo, obuvuyo mwe ababuleeta. Era bagamba nti n'obukulembeze obuliko badde aba vice berowoozaako bokka ne fuga. Ate balwaki berowoozaako bokka bakoze eki? Ekisooka tebannafuna finances, tebannafuna ssente zonna kusobola kutambuza mirimu. Byonna bye bakola babikola okuva ku mitima gyabwe, mafuta bavuga gaabwe, buli kimu kyabwe, obudde bwabwe, teri support yonna gye bafunye kuva wantu yonna kubanga ebatwalawa mu maaso. Support gye bafuna bagijja mu Afri Aid ow'omukyala Madam Esther nga ba providing ekifo n'empozi n'emmere ey'okulya. Oshegeera kaakati omuntu otandikirawo okumugamba mbu byakola tebiriiyo nga tannaba nakubaako watuuka, tannaba nakumalako myezi giwera 5, omwana tannaba kwavula nga mumugamba lwaki odduka bubi, lwaki todduka. Era kigambibwa nti mumwe mwennyini mulimu abafulumya information nga bagamba nti mufuna ssente. Ate ssente ziriwa gwoli bwakugamba nti nno ssente tuzifuna ng'ojja omugamba baasayininze wera zavudde ku source ki. Tuleme kutambulira mu nsi ya bigambo wabula tutambulire ku facts and reality. Ketukufunye byonna tugenda byogerera abantu bategeeze ensonga bazitegeere. Abasinga bagamba nti federation erowooleza nnyo ku muyimbi omunene bano abaana abato babalekawo era ne bamukola meetings zammwe omuyimbi nga talina linnya talinnyamu. Ebyo sibimanyi oluggi nkugambye luggule kati kankyogerere ku kamerayo ebigambo ebyo biveewo. Oluggi ku federation luggule eri buli muyimbi yenna anytime any day says the president. The door is widely open for everyone to come and get to know anything. Whatever information you want to know about the federation and its purposes, oba n'ensonga zayo ezigibeezaawo, jangu emutundwe ku alu anytime. Pose weekends.
abantu baba bali mu byabwe naye kikwatagana ne weekdays Monday to Friday come and get to know something ndowooza oluma tumugjeewo tetusosola myaka tetusosola ki tetusosola gwanga tetusosola madiini buli muntu yenna kasita obeera ng'oli mu Uganda because this is Uganda National Musicians Federation y'Abannayuganda bokka ensonga eziri international ebeeza ezo ziyingirwamu differently but kikwatagana ne munnayuganda olugiro oluggule. Naye mbuuzaamu ekibuuzo Eddy Kenzo, abantu abakuliraanye betwandirowoozeza nti nno bakuli mabega era balwana okuba nti abayimbi beegatta, lwaki buli gwobuuza ku nsonga ya federation agyebalama? Nanti mubatiisatiisa ensi mwagimalawo mmwe temwagala twegatte bannamawulire kati olumukolera mulina essanyu muze n'obwana mubumalidde obudde sikiwa ndi munaabuwa ne transport mbuwadde soda ebyokunywa ate kati nkoleki at least woogamba nti obaweze nange neeyiya bweyi oba okitegeera niye obawa kafyuwero oli naanywa akantu n'atambula naye muli babi muli babi kasente at least. Eddy Kenzo oli muyimbi w'amaanyi era okoledde eggwanga eno ebintu eby'enjawulo ebirungi naye mulimu abayimbi abakulu abasooka mu music industry abalabika nga abatakkirizganyiza naawe ne federation okuli omukulu Eddy Yawe agamba nti ebintu byammwe bye mukola mubikola mwekka ate temwagala kwebuuza ku bantu abakulu nga bo. Ensonga eyo honestly speaking this is a federation. Mwami Eddy Yawe mukulu wange oluggi ku federation luggule bring your ideas era agamba bo temubayita muyise officially muyise nkuyise taata na buli muyimbi yenna ali eyo ng'olina kyoyagala okumanya ku federation. The door is widely open. Jangu olete ideas zo tetunyooma tetuzalawa tetusosola. Come and bring your ideas. Ekyokubiri tulina jam session buli lwakubiri buli muntu yenna ng'olira nti industry ogyagala ennyo abayimbi banno obaagala jangu obegatteko mu celebratingire wamu omulimo gw'okuyimba nga tuyita mu jam session kwalo. Wabeerawo abakubi b'ebivuga, wabeerawo abayimbi, wabeerawo baddansa, wabeerawo bannamawulire, wabeerawo abawagizi, buli muntu abaawo. Come and bring your idea, come and add on the industry. Bino biveemu politics, biveemu biki kibe kyakwegatta. Neke mbuzeemu UPRS yakuwa ku ssente. UPRS tenampa ku ssente era twampangako byebyo tulwanyisa ensonga lwaki tuli twegatta okulaba ntulwana. Byebitudde okuba nti tuvudde mu mayumba gaffe tujje tusobole okuba nga tulwana. Esifunanga ku ssente za UPRS bukyanga ebaawo. Telecoms ndowooza baakoma okumpa ssente emyaka nga 7 emabega. Byonna bintu twasigaza ka stage kokka ke tulyako. Nze ssente ze ndisivinga eza digital nzijja na bweru oshegera naye bannanga abatanagenda international tebakafuna. So we really need to wake up and do something. Tulina okuzuuka tandika okwogera ensonga ez'amakulu tuve mu bintu bya politics tebikola. Politics bamutadde mu bintu bino netalina waajja. Though kino nkibuulira eggwanga nti politics aliwo tayinza kuvaawo saawa eno. Lwaki? Omuyimbi bannakigwanyizi bangi abamutunuulidde. Abantu abaagala okusigaza akasente ke babadde babba mu bayimbi tebasobola kukikkiriza kino kibeewo. For example nga bwe nagambye nti aba telecoms balina okuva ku 1% gye batuwa bambuse mpaka ku 50 ffe kye tukaayanira okutujja ku 1 okutuusa ku 50 mukwano gwange ssente meka z'oba obasuuzizza awo bafiirawo. Kati tebayinza butagula bantu genda mawulire tebayinza butawaayo oli miliyoni 10 genda yogere bya smart. Kati ate bwe muli nammwe aba media temwagala twegatte bwe tunabanga temwagala bwe tunassa kimu ne tuwazaaga ne tweyimbira mwenga munyiga mwagala oli agambe gwoli kino gwoli kiri nyina mweriamu enku abayimbi nemwe mubireeta. Waliwo ne media olwaleero ezireeta obupapula abayimbi sayininga wano wamba tukuba ennyimba zo kati yo si divide and rule. Tekuli mutuufu n'omu including ono. Okusokera Eddy Kenzo a statement zozo namuzokola is a federation as you're leading this federation as the president. You always say you don't want politics in the federation. Yeah, they are politicians because we cannot do anything outside government. Okitegera nammwe kenyini mwe bannamawulire teri media yamwe eriawo nga terina license oba okitegera. So ne bweba boda toyina stage kogenda kusimba busimbi just kyokole
nga toleese bikwogerako naye bikwogerako obijjawo. Copyright yatandika dda lwaki owaayo obulamu bwo n'okuvumibwa with that pain and teaching? Copyright bagiyisa dda naye temuli digital. Ekisooka nze sigenda kubeera muyimbi bwe nti emyaka gyonna ngenda kukaddiwa naye ate lwaleero kaveno kenyina akaleeta sente ka stage kokka bwe nnaakaddiwa ngenda kuba amagomba tegasobola kulinnya ku stage so nnyimbi ennyimba ezigenda okuba emirembe n'emirembe amiina nze mbeeri mukyali waffe nga nfa ng'eno abantu balya. I have to fight today. Okolagana otya ne Eddy Saagala kumanya nze ndi ku federation sikiwa nti nno Hildaman yakwata etteeka sikiwa nti nno alina tereko gy'akulira sikiwa nti yali mu UPRS so nze ndi ku nsonga zaabo sikiwa nze ndi ku nsonga zaabo abalya ssente zaffe. Lwaki Hildaman omuleeta mbina agiramuwa? Ani yazimukwasa? Parliament yazimukwasa ye najja n'atuyita n'atugamba nti mujje tutuule nze ndi wano ndi ku kyabayimbi kyemanyi nga federation oba okitegeera omulimu gwe bamukwasa ng'aba parliament kuba mubaka wa parliament agukole naffe ng'abayimbi twekwatamu omulimu naffe tukole bwe tumukwasizaako kibi tutambule. Thank you. Tebirina buzibu buli kimu kirungi. Naye okomeddewo nga tuli mu lutalo tumanyi nti Shiba munywanyi wo ate sindi temukwatagana mu bintu bya politics ebya music. Politics music ekisookera ddala nze sirina kyenyinza commentinga ku bintu ebyo kuba sinnabitegeera ate nze newala nnyo okwogera nga sinnategeera so mulindeko marobi tegeera malembe nkyali ku research sinnaba kubimanya olwaleero iPhone ne Nokia osinga kwagala ki? Nze naba amasimu sibiriiko. Ng'okwata simu Siri amasimu sibiriiko. Nze nyina abaana bankwatira amasimu era owulira mpita buyisi bana. Mwana gwe leeta kano mwana gwe leeta ki? Mwana gwe. Naye nga kijotira nange sebo kankubuulire tulina we tutuuseeko ewatonotono. Ebintu ebimu batuyambako. Wanjitewo. Yamaani. Ne nkyanoonyereza bwe nabimanja bibabuulira. No nze sijja kuvuma abantu tosobola kwata human being n'omuyita ekika ky'essimu kati ebisobola kifulumya mukamwanganzi no nze sisobola kikola ekyo bibyamu. Shiba yavaayo n'apostinga n'agamba nti iPhone. Tombuuza nonsense nze siri okuvuma abantu abo bonna bayimbi ba ggwanga siyinza kubayisa mu maaso bazadde bamaama ba anti ba sister ate nze ndi brother kasobola kudda okuyita abantu bika by'amasimu. Eddy Kenzo okutagga. Mwebalire ddala.